Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifiro tefama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Allo Sebo. Allo. Ompulira. Allo Sebo. Sebo. Sebo mpita mukunja wa BTFM mu Ndobeso. Wangambye nkukubireko tuyite bwangu obudde butulese. Sebo sai tukuliza muganda. Kale Sebo. Kakati uju wenina. Buli waka wange wano. Kiki? Omukyala. Afuuse omukyala. Buli lwenkomawo waka. Ebeera ndoliito. Waliwo wano mu neiba waffe. Bamuyita Mama Liga. Mama ni? Mama Liga. Buli lwenkomawo beesojja bayomba. Oluusi beekwata n'amatayi baagala kulwana. Mbuuza omukyala. Ofa ki Mama Liga? Omukyala agamba ati gwe kyogamba tobimanyi. Tobimanyi kyogamba Mama Liga ni tomumanyi. Nga waayi endoliito zaaki ni Mama Liga ni awuza kimu tomumanyi tobimanyi. Kati simanyi kigenda bulungi mu maaso kati kyensaba ondobesezeeko Mama Liga ni ono tulabe endoliito zaaki baaba omwerosi baaba wa chairman ensonga tebazanja buli omu tayogera kiri ku mutima gwa munne kati ndondobesezeeko Mama Liga ni tulabe kati onayogerako naye kale beerako ku simu tovaako ku BTFM ekitabuli ky'omuziki ekisinga eddakiika zo 21 ezakayita ku ssaawa emu ab'ekiwenda Christmas tuli awo. Hello. Mukyala Nkata. Wangi Sebo. Jebale. Kale Sebo nawe jebale Sebo. Omwami waali? Nedda Sebo afulumyemu. Afulumyemu. Yes Sebo. Kaakati mbadde saagala kwogera bino ng'omwami wo waali. Yes Sebo. Ndi ku kakiiko ka LC. Oli kakiiko ka LC? Ono chairman. Yes Sebo. Mama Ligani olutalo lwammwe ne Mama Ligani lutukoyezza ng'abakakiiko. Bannange chairman nkwegayiridde toyogera ku linnya eryo kuba buli lwe ndiwulira mpulirira ddala ekizibu ku mutima gwange. Ate nga siryogerako lwaki kubanga njagala ensonga eno eggwe. Tombuulira chairman Mama Ligani anfuukidde ekizibu anjogerako kuno nakuli wano nawali simanyi ki kye namukola. Chairman wangi olunaku lwatuuka nga maama wange mulwadde. Mama wange walwala nembeera awo sirina ssente n'omwami embeera ye gyalimu ogimanyi. Munnange waliwo omuvubuka onoosonyiwa bikugamba kuba kati ekintu kisajjuse. Ng'atuuka omuvubuka oyo nga mperereza nga musaba ssente nzijanjabe mmange. Omuvubuka nga ssente azikola kinga azikwata azimpa. Naye omukazi oyo Mama Ligani nga buli lwadde beeri ng'alumba omuvubuka ng'amugamba nga nze we sitegeera nga we sirina akabina yampaka entuuza yantwala emmanjo pama. Saagala omukazi oyo yanfuukidde ekizibu yewe mba sirina kabina lutalo. Ebyo byonna saagala biwulira nze naye olutalo lwammwe lutukoyezza.
omukazi oyo bwemba ngende manju yanjazika akabina nga ngende manju bannaye omukazi anfuukidde ekizibu nga bwe sirina kabina oba nze mukama yantonda bwato nga sirina kabina si lutalo kakati oba si yampaka enkozesa olutalo lwammwe luwanvuye olutalo lw'obubina sijja lusobola era kyamanya olutalo olwo luveemu olutalo lw'obubina lwesonyiwe togenda dusobola kuba luwanvu ate lukyawanvuwe olutalo lw'obubina abakazi ebibacyankalanya biba bitono ng'ogenda ng'ofunayo akessaawa ogulayoko abaana nga babutunda ye bwe bakugamba nti tolina kabina novaako ki owaki novaako ki kirumanya abakyalo mugamba talina nnyashi kakati nnyashi erina mugaso ki abasajja nga mufa nnyashi olutalo oluliwo kati lwa bubina akabina kafuusa akaki akabina era simanyi nti lunaggwa lwaki teruggwa omu alina okuva ku muzigo agende ku mulala olugwe andi kakati obuzibu buli bumu olutalo lw'obubina teruggwa akati awo landiroodi alina okumanya asasula obulungi asigale bw'abanga ate oli atakudde olutalo si nga tasasula bulungi amweyo emyezi 3 agenda muganda wange olutalo lw'obubina obululaba terusobola kuggwa kuba nalimbaddeko ku mizigo nga kweruki terusobola kuggwa kati yenze mozi mpawani wantamuje busiika namanya nze ekiryanika takale ebibatta abantu abakulu just kuga nti tolina kabina n'otabuka era bw'oba tokayina era ogenda sigala nga tokayina tolina kyogenda kuvaaka tolina kyogenda kweyongerako nammwe mulimba muli bantu bakulu mukule obwo busongasonga obutini obutaliimu lwaki bubamalamu paka kwerosi olutalo lwakujja ku muzigo gwa mama Naaki gwa kabina ng'osenguka ng'ogenda ogulayo ak'emitwalo 5 banalowooza nti okalina ng'oyambala Mami Katrina nakitende Silivia newulira ebirwanya abakazi abakulu abo bale bakazi mwe mufune ebyokukola kati muyombera bubina Mami Katrina nakitende Silivia olwokuba okalina nakitende Silivia olowooza buli atakalina awulira bulungi naye bannange abakazi ebibamalamu biba bitono oli yakwana gwe teyakwana kabina annange munanjogeza ebitogerekke ono mama Linda ekawuko mama Linda bireke Maka yesebo lugagana Seka David okuva emanywa esebo Maka baleke babike n'olutalo lw'obubina tetujja dusobola ne bannange akabina kiki mukazi wawe bamugamba talina kabina ekyo tekiyinza munyiiza waatyo musimuasize mutoni mama Jamira waneeka yabe kakati abatalina bubina fo tuliko tolaba kasuku gwe yaleese yatugambye kati obubina obunene tebukyakola mawulire wamma tokitya bamaligani obubina oli oba akayina oba takayina yamanyi naye Kasaya bambi yali ayagala kujjanjaba maama we sigadde bamajamira waneeka yabwe okugamba nti tolina kabina kikutabula lwaki nedda olwo nabo ekireko kitu kirateratera bumbeera akabina n'okugamba nti oli mubi namasonkanya tete naye kati lwaki obeera oŋŋamba nti sirina kabina ate abo akabina si ke kabatta bayombera musajja oli omuvubuka oli yabatta obamanyi bombi bamwagalako kati abaluma nze sibamanyi naawe mbaako nze bannayo okuvuma nti siina kabina nze bannange nnwana nze nnwanira ddala nze mukyakikonyoga enkambo ayo biba byasaana kito ayinza okuba talina kabina naye ng'ewalala mukama yamuwa bakugamba nti obukazi obutono bulimu ekyama kati akakabina temuli amayinda ekawuko Wherever you at. Oliko Bitfom Radio Mambemu. Enzigunzi. Newemba ku mulimu, newembera waka, newembera wa, mbera ku Beat FM. Wembera waka, newadde ku mulimu kumbera ku Beat FM. Nze njagala ennyimba ezinyuma, ntega beat yokka, sikwata ndalo kitegeera. Beat FM. Ekintabuli ky'omuziki. Ekisinga.